obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Nkuwaniriza n'enkobazi okuba ng'otwegaseeko ujja osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oli ku Lugonvuzi Show. Programu eno ebeerawo wano ku channel yaffe eya Lugonvuzi Show ne ku Facebook Lugonvuzi Show ne ku TikTok. Oluvannyuma batera okugifuna. Njagala okubaza abasajja bange ba Brian Mapesa, Brian, Joyce, Ceremonial Events, mwebale nnyo na bonna abatulaba abasharing ebintu bino abatavaako programu eno eya Lugonvuzi Show buli kaseera noga nti yes. Ebiseera ebisinga akabonero okwolabira nti okyali bubi kwe kubanga okyawa ebigambo ebikyusa obulamu. Akaseera kwolabira okuba nti oyina ekikyamu kwe kuba nti buli muntu ayogera ku nkulaakulana n'okukyusa obulamu okuva ku ddala ly'oliko okudda ku ddala eddala akunyiiza. Emirundi mingi abantu bangi omulaba n'omanya nti kati ono bambi bino bimunyiiza kubanga takyalina ssuubi. Mu bulamu bw'ensi eno tewali kibi ng'okutambula n'omuntu eyaggwamu essuubi. Era ye topiki ya leero. Mu bulamu bw'ensi eno tewali kibi ng'okwesembereza omuntu eyaggwamu essuubi. Omuntu agamba nti tebikyasoboka. Ebyo byagamba bya bulimba. Mu bulamu bw'ensi eno tewali kutambula na muntu alowooza nti obulamu tebijja kusoboka birina kusoboka mwaka gujja. Ye ng'ebbanga eryo n'erigenda okutambula talowooza nti waliwo ekisobola okukola bwe bakyasobola okukola n'ebisoboka. Mu bulamu bw'ensi eno tewali kibi ng'okubeera nga associate with someone nga yalowooza nti ye takyalina kyasobola kwekolera alinda muzira kisajja amuyambe. Kitegeeza mulwadde. Obulwadde si bwe bwendiri bwokka. Obulwadde si bwe buno bw'ogamba nti bamutute mu ddwaliro e Mulogo nedda. Abantu bangi ng'alina obulwadde nga ye eddagala lye nga ye alina okwejjanjaba ye alina okutuula n'agamba nti ndabika ndi mulwadde lwakuba okusomoozebwa okuliwo nti abantu abalwadde tebamanya nti balwadde. Va ku bulwadde buno obw'okuwulira nti omusujja gunnuma. Va ku bulwadde obw'okuwulira nti omutwe gunnuma. Va ku bulwadde obw'okuwulira nti amaaso tegakyalaba bulungi kaŋŋende emmengo banzijanjabe. Kaŋŋende mu agawal banzijanjabe. Va ku bulwadde obw'okuwulira nti ndabika nina ulcers. Va ku bulwadde obw'ogamba nti ndabika nina siriimu. Obwo obulwadde obulaba. Waliwo obulwadde obubi. Obulwadde obukyasinze obubi obulwadde obutalabika nga gwe kennyini gw'olina okumanya obulwadde bwo era gwe kennyini gw'alina okwejjanjaba. Bwe bulwadde bwe bayita obw'essuubi. Bannange omuntu atakyalina ssuubi mubi. Omuntu yenna kasitaga nti nze essuubi lyanzigwa mu muviire. Omuntu atakyalina ssuubi aba alinze kufa. Omuntu atakyalina ssuubi gubeera mulambo ogutambula kubanga tasuubirayo nkya. Temujja kubyagala naye ge mazima agakaawa. Buli lw'oggwamu essuubi nga tosuubira nti okyalina ky'osobola okukola okukyusa obulamu bwo, okukyusa famire yo, okukyusa mukazi wo, okuterereza abaana bo, okuterereza obulamu bwo, kitegeeza gw'owedde. Osigadde kubikwa n'asaba awulidde ategeeza omulala yenna bw'ati eby'okuzika bijja bategeezebwa. Twamuziika dda. Omuntu atakyalaba nkya takyalaba nti ddala waliwo ekisobola okukolebwa. Takyasobolaga nti kati bannange kino kiganye naye kansala amagezi gano ntambulire wano takyakiina. Ye alaba byonna bikoze eki bikomye. Kubanga ne mu bulwadde obwa bulijjo tukimanyi nti omuntu waliwo watuuka n'agamba mu nkuba empisa ey'okufa nkole ki nfe kubanga essuubi limuweddeko. Ne mu ndwadde zino ez'essuubi
endwadde ez'omwoyo, endwadde ez'okukkiriza, endwadde ez'omutima, bwoggwamu essuubi bakkuba empisa ofe, kubanga essuubi tokyalikola ki? Bakugobye ku mulimu tokyalina ssuubi. Onoonyezza emirimu mu makampuni gonna, otambudde ebizimbe byonna bikoze ki? Biganye. Olaba ensi ekomye. Oli ku Constitution Square okaaba, kirira mu kyalo. Ebiseera ebisinga obulamu bwe tuyitamu, bye tulabanga buli kimu ekiganye, tulowooza nti biganye lwa nsobi Katonda abagamba nti awo wooli si woolina okubeera. Abantu bangi onoonya emirimu ne gibulanga, Mukama ali mu kugamba nti wasukka levo y'okukozesebwa. Kubanga nakuwadde omukisa gw'okukozesebwa okumala ebbanga lya myaka 2, tolina kyakukola ki? Kyondagawo. Yensonga lwaki oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'omulimu guweddewo okaaba, tolina wadde kyakuliisa baana, era okyagamba nti kanzire mu buddu. Oluvannyuma lw'emyaka 6 ng'oli ku kyeyo, tolina kyogamba nti kyekino. Mukama gamba koma weewaka, essuubi lyo liri ludda wa? Liri waka. Simanyi nnyo Bayibuli nti nsobola okugamba kino ne kino, naye ndabi nzikiriza nyina ebitabo byenzize mpulira mu Bayibuli nga bigamba nti omukisa gwo oyinza okugunoonya mu kibuga ne gukubula, naye ng'ekibuga kyo kiri mu kyalo. Obadde okimanyi nti waliwo abantu abali mu Kampala naye nga bali mu kyalo, nga Kampala kyalo kyabwe, ng'ekibuga kyabwe kiri mu kyalo. Osula mu kiwuunya, muzigo gwa 3,000, ogupangisa ogusheyalinga na bbaala, abaana obasuza mu luumu emu, baana 6 naawe mwoli, mu kyalo oyina yiika 3 oba 2. Ekibuga kyo kiri mu Kampala, kiri mu kyalo. Naye oli mu Kampala okaaba essuubi likuweddemu, ne ku Ruhani erina weeyogerera ku ssuubi. Omuntu buli lwaggwamu essuubi asobola okutta. Omuntu buli lwaggwamu essuubi asobola okusaddaaka. Omuntu buli lwaggwamu essuubi asobola okuloga. Omuntu buli lwaggwamu essuubi asobola naye kennyini okwetta. Omuntu buli lwaggwamu essuubi atandika okulaba nga buli kintu mu nsi kirimu kifuula nnenge. Buli lwolaba omuntu nga bwe lwayita ku bavuze emmotoka empya zi UBP azoogerera mafuukule, talina ssuubi nti asobola okuvuga ku mmotoka eyo. Okuggwamu essuubi kuzaala fitina, kuzaala enge, kuzaala obujja, kuzaala obutaagaliza, kuzaala obukyayi. Ate ebyo byenjogeddeko effutwa, obujja, ate ebyo byenjogeddeko bizaala obulogo. Bw'aloga n'alabanga eddogo liganye, ekiddako okimanyi? Kutemula. Omuntu aweddemu essuubi mutemu, omuntu aweddemu essuubi mulogo, omuntu aweddemu essuubi wafutwa, omuntu aweddemu essuubi wa bukyayi, omuntu aweddemu essuubi wange, omuntu aweddemu essuubi wa bujja. Kubanga ye takyalaba nkyaye, ate gw'olaba enkyayo. Kyova olaba abantu ng'ayavuwadde atuukanga n'olukumi lwafunye talweyambisa kusobola mujja mu ntata, alutwala mu basamize basiraanyi oyo alina. Essuubi okuggwamu lizaala obulogo. Kati bw'anaagenda ng'ekimututte kwe kubanga akusiraanya, ove wooli awo naawe oboneebone, naawe obeereko mu mbeera embi, naawe osiraane, n'alaba nga ssente ze nga bw'azifunye ez'obunaku by'abadde azisasulira tebizikoze, omanyi kyazzaako? Waakiri kakwate ejjambiya akutte busi. Kakwate ejjambiya akutte busi. Kyekyo nti omuntu bw'afuna olubuto omukazi ng'abadde talwagala n'akozesa buli kika ky'eddagala aluggyemu ne kigaana, omanyi kyazzaako? Omwana bw'amuzaala amusuula mu ttooyi. Kubanga essuubi limuweddemu. Ye takiraba nti osobola okuzaala omwana ono wadde taata w'omwana yamwegaana n'omwekuliza n'abeera bulungi n'afuuka empagi yo ey'obuwanguzi. Anoonyezza emirimu gyonna giganye, kati atandise kusiraanya n'abo abagirina, ffenna tufaanagane.
omuntu omukkiriza, omuntu akyalina essuubi y'oyo agamba nti kino ekinyigiriza nkiyitamu naye ndabika nkiyitamu lwanki lwa nsonga. Eno kampuni wembadde nfunira buli kirungi omulimu bangobye naye kirabika bangobye lwaki lwa nsonga. Noonya ekkuba eddala nkigamba nnyo abantu, buli luggi lw'obadde olaba oluggule bwe lweggala waliwo enzigi 10 ezeggudde, buvunaanyizibwa bwo okunoonya ezo enzigi ezeggudde ziri luddawa oziyitemu. Mukama enzigi z'obuwanguzi taziggula fwa, kubanga singa buli omu muki muwanguzi. Enzigi z'obuwanguzi zakukwatirira. Obuwanguzi tunoonya bunoonyi, obuwanguzi tebujjira ku silver plate. Buli lw'oliraba ng'omuntu gw'obadde naye nga takyalina ssuubi, omuntu abadde ajjanjabwa mu ddwaliro Mulogo ng'ali mu Cancer Institute, bw'atuuka n'azuula nti takyasobola kuwona essuubi limuweddemu ery'okuwona agamba atya? Munkuba empiso y'okufa nkole ki? Nfe. Neeno mu bulamu obwa bulijjo omuntu aweddemu essuubi ly'ogaggawala, aweddemu essuubi ly'okuzaala, aweddemu essuubi ly'okufumbirwa, atandika okusiranya abo abafumbirwa. Omuntu aweddemu essuubi ly'ogaggawala atandika okusiranya abo abagaggawadde. Omuntu aweddemu essuubi ly'okuzaala atandika okusiranya abo abakoze eki? Abazadde oba abali embuto abateekateeka okuzaala. Omuntu ng'essuubi ly'okumukuba embaga lyagaana, omanyi kyakola? Atandika okusiranya abo abateekateeka embaga. Totambulanga na muntu aweddemu ssuubi, kubanga takyalina kyalowooza kirala. Ekiddako omuntu waggwamu essuubi atandika okufuna obujja, atandika okufuna obukyayi, atandika okufuna enge, atandika okufuna obutaagaliza, atandika okufuna effutwa. Ebyo bw'obigatta bizaala obulogo. Ekiva mu bulogo bw'akozesa eddogoyo nange alaba terikola, ekiddako ng'aga nti ono asaana kuvaawo buvi, kufa, kubanga naye okufa takuyinaamu buzibu. Tokkirizanga kuggwamu ssuubi, tokkirizanga kuggwamu ssuubi. Nkiddamu ogwokusatu, tokkirizanga kuggwamu ssuubi. Egwokuna, tokkirizanga kuggwamu ssuubi. Ogwokutaano, tokkirizanga kuggwamu ssuubi, kubanga ogenda kuloga. Bw'onaava mu kuloga nga bw'ologa olaba tebikola, ogenda kutemula. Musule bulungi. Bwe byali si bwe biri. Ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya. Sedduke 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvu's Show okuva nga 4 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba, okuva ku bbalaza okutuuka ku lw'omukaaga. Ez'omulundi guno moto moto. Sedduke 2023 nyola. Bwe byali si bwe biri. Ez'omulundi guno tuzze na nkuba mpya. Sedduke 2023 zitandika okuyinda ku mpewo za Lugonvu's Show okuva nga 4 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba, okuva ku bbalaza okutuuka ku lw'omukaaga. Ez'omulundi guno moto moto. Sedduke 2023 nyola.